Florence Nansobwa atemera mu Jabukulu 43 nga muwala w'omugenzi Benedicto Musoke yawazewaze nnyina ne baganda be paka mu ofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga nga balanga kumusindiikiriza kuva waka wasula ne nnyina n'okutunda ebibanja bya kitawe nga tamanyi newankubadde okumuwa ku ssente. Bano batuuze mu tawuni kanso y'e Busaana mu disitulikiti y'e Kayunga. Mu maaso g'akulira woofiisi eno Collins Kafeero, Nansobwa ategeezezza ng'obutakkaanya ne nnyina bwe batandikira ku ky'okumugamba okugenda mu ssabo ye n'agaana. Ebisooka bya kalogo kalenzi neŋŋaano bituukiriza kuba nayatula ebirokozi nga sikyadda mu bintu byansi. Agamba nti n'olumu nnyina yagezaako okumusaba akyuse ebyapa by'omugenzi ne yeerema kyalowooza nti nnyina nakyo kyamunyiiza. Kasooka ne nzikiriza naye bwe naddako eri ebbali bwe nti ne ntuula bwe neebaka bwe nti ne nsisimuka ne nsituka ne mugamba maama ekintu ky'oŋŋambye ate kati nneekubye sikyakoze eki sikyakikkiriza. Nansobwa agamba nti nnyina alina omuzzukulu gw'ayagala ennyo ng'ekyamutiisa okukkiriza nnyina okukyusa ebyapa by'omugenzi nti yali ayinza okubiwa omuzzukulu. Nambuuza lwaki ne mugamba maama bwe watunda ewuwo ng'ewuwo nze tewakola ki tewampa kaakati watya ne tukyusa endagaano eno emisana nedda mannya go bwe butuuka ekiro n'okyusa endagaano eno n'ogamba ebintu byange mbirekedde muzzukulu wange. Agamba nti akaseera kaatuuka nnyina ne baganda be ne batandika okutunda puloti ku ttaka kyokka ng'olumu tebamwebuuzaako wadde okumuwa ku ssente. Bwe tuba tuzimba ennyumba nga tulina tetugenda okukola nga kyawamu maama akugamba n'ogenda n'ossaako omukono naye ssente bwe ziba nga balina kye bagenda okumaliriza ekyalo kye bagenda okuggusa gw'omu tebakola ki tebakugamba. Nabadde ayagala ab'obuyinza babayambe okugaba n'ebintu by'omugenzi oba si kyo nnyina amulage ekika ekituufu nti embeera mwamuyisa alabika nga si yamuzaala. Njagala ndage ewaffe oba kuwaffe oba wembandaga oba si kyekyo nga muzeeyi bwe yafa batwabulizeemu buli omuntu amanye nti wano weewange nzikakkana omutima. Mu kwogera kwe Mama Agnes Gonzalez ow'emyaka 75 asabye ab'obuyinza okusindiikiriza muwala we okuva waka kubanga talina kyamuyamba okuggyako okuyomba. Nsaba anviire tamanyi mukabuntu okusookera ddala sirya mmere tampa mmere. Agamba nti muwala we asuse n'okuleeta abasajja mu nju ye kyatasobola kugumiikiriza. Kirala ekimugamba adde ewaabwe kuleeta abasajja mu nnyumba yange. Emanju twali ffenna mu nju ate ngenda kulandaga. Enyumba n'ogibalekera. Bwera abadde amutiisatiisa n'okumutta. Yaŋŋamba agenda kunjokya omuliro mu buliri ambike bulangiti akeere nkyagambe nti wuuno afuiridde mu buliri. Ne baganda ba Nansobwa bamwekokkola okuba omuwakuzi w'entalo nga n'obujja alina bungi. Kiseera kyatuuka ne ŋŋamba muganda wange ono ne muganda tobeera wano wakafuna wokola ki wodda kituufu waka aleetawo abasajja muki mu nnyumba. Mu kwogera kwe Collins Kafeero akulira woofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga anenyezza abooluganda bano okutunda ebintu by'omugenzi mu bumenyi bw'amateeka. Tokkirizibwa kutunda kintu kya mugenzi kyonna nga tufunye lukusa kuva wa administrator general. Bano abajjukizza ng'ebintu by'omugenzi bwe bigabanyizibwa okusinziira ku tteeka nga tewali n'omu alina kulekebwa bweru ne bw'aba mulalu. Kitegeeza ekya nnyina nga bwe bagabanye ku bintu by'omugenzi otwalako 2 ku 100 ku bintu by'omugenzi gw'otwala ku bintu byaki by'omugenzi. Ensonga z'abano zaakuddamu okuwulirwa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja okulaba engeri gye bagabanamu ebintu bino. Asobola okugenda n'afuna omuguwa